Abasomesa okwetooloola ensi yonna bakuzizza olunaku lwabwe olwaleero ng'omulamwa gw'omulundi guno gubadde gutunuulidde okubassaamu ekitiibwa n'okutumbula embeera yaabwe eya bulijjo. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yeetabye ku mukolo guno era n'asiima omulimu ogw'ettenda abasomesa gwe bakola ogwongedde obungi bw'abantu abasomyeko okuva ku bitundu 43 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 75 ku buli 100. Literacy rate now in Uganda is 75%. What was it before? 43%. Museveni agamba mu nsi nga Uganda ng'ebyenfuna byayo biri wansi kiba kizibu wabula nga nabo tebatudde nga bafuba okukekereza ezo entono ze balina era nga baagala mu mwaka 2020 nga buli muluka gulimu essomero lya gavumenti okuwa buli mwana omukisa okufuna obuyigirize. Our plan is to build a government primary school per parish. We have about 7,000 parishes. These parishes must get a government primary school each. President ayogedde ku muze gw'okusolooza ensimbi ku baana abasomera mu bitundu by'eggwanga ebyewala kyagamba nti tekirina kkolwa. Wano walagiridde mukyala we nga ye minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni okulondoola ensonga eno era muwa alipoota mbagirawo. This issue of school charges here in the towns were allowed school charges. Some school charges, because here you have got specific issues, piped water, electricity and so on. But up country have not been persuaded that compulsory school charges are correct. And I'm gathering the data, giving it to the minister here, say, abantu byabalimu bagoba abaana baffe okuva mu masomero. Museveni alabudde abo bonna abakyenyigira mu kukumpanya ensimbi z'amasomero n'abasomesa n'abasaba okukikomya mbagirawo kuba bwolekedde okwasibwako omukono ogw'ekyuma. Together with you we conceived of a way of empowering you as we solve the other basic issues. And this was the idea of the circle, where the government put 25 billion, which was now diverted, I don't know by whom, there's a story there. But eventually that money will come back to the circle of the teachers. No ratio. Abalina sente ezo bannange muzireete eno. Ogamba tubaganye ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.